okuva edda n'edderyo lyonna lino eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Kisinziira ku ngeri gy'owoomeddwamu n'engeri gy'oyagalamu obwakabaka bwo owavaawa oli kiki oli waawa kubanga toyinza kwagala bwakabaka bwa China kusinga bubwo buli ne bwabagagga butya toyinza kwagala queen ne bwabanga mugagga atya kusinga maama wo ne baba talina maaso nga talaba abeera maama wo ekikulu oli waawa wavaawo okujja wano sinsobye okuzaalibwa awo sinsobye okuzaalibwa bakadde bo sinsobye okuzaalibwa ku kyalo kyo kituufu nnyo katonda bwatu abayagera ne booneeriraanya otya abalangira wazaalibwa oli mukopi oba otya oba otya kati tunagenda kukituleese musumba sooka olamusooka batuwuliriza namusiza nnyo mwenna abassebo ne banyabo musibye mutya nno mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo mukama yebala okubakuuma mwebala yonna gye mubeereeyo mwebala okwagala banyu Bizonto mukama yebala okubakuumira ku ekyo bannensa mukuuma omutindo mwongere okusubscribinga ku YouTube channel zaffe wonna ku Facebook nawala wonna gye tuli nga banyu yes nga banyu Bizonto mwebala okutwagala naffe twongeramu maanyi naye musumba osobezaamu akantu akaliwo sewo nti mwebale gye mutuusaako engalo waliwo abakola nga tebakola gyangalo kati nga abenzi bakituusaako ebitundu by'ekyama mwebale gye mutuusaako ebiwatu kati nga ab'emitwe kati nga ffe aboogera tuusaako mimwa mwebale gye mutuusaako emimwa kati olina engalo zo zokozesa kitegeeza kati nze mukubiriza lamusa ku batulaba abatulaba ku YouTube ya Bizonto tubabuuzaako ku Facebook, TikTok mbeerayo nnyo ne Zonto oyo nga tukikuba muli mutya mugyebale mwebale twagala mbagala nnyo le Bizonto jjajja lamusa ku batulaba sooka ono nsoose gwe kuba banyabo ne basaba toyanze nga tubeererawo bwe twogera tunateyo kuyingira emyezi 6 mutulinde tujja ku Facebook live essaawa yonna tubaweemu twali twakigiraawo kityawo nga twetereza yogera lumu nga twetereza naye nkakasa nti waliwo abagamba abo tebasobola kumalako wiiki tuyingira emyezi 6 mu ngeri yonna oba tuli muzigizago oba naye nti weetuli tofanga ku ntambula gy'otambula mwazino nga zitambula nakugamba bwe abantu bakolera ebintu ebi kulya nakwebaka obulamu bwaffe bwonna tukolera kulya nakola ki si nsonga oba wasuze mu mwala oba weebase oba wasuze mu kalina oba weebase era mwenna obudde bukya kyoteekayo kyekyo abawagizi b'olina beebo kyebalaba kyekyo nemulumirawo alikwenda kulya mbooli namusango ku bantu basebo ne banyaba batulaba ffe banyu Bizonto ate mune tubeebaza nnyo okubanga mukola ki mutugoberera essaawa yonna buli ekiteekebwayo ne musobola okubanga mukiraba ne musubscribinga n'abali eyo abala mwenna mugyegatteko ng'obadde tokimanyi k'okirabye tandikiraawo amannya go ngani oyina omukutu gwa YouTube channel gwe baatugamba oteeka ebintu byo oyina TikTok omuntu ayagala okumanya ebintu bye byabe nga asobola okugoberera obulungi ebyo nganze eyo mbeera manene Mr. Atom oba manene Lugazi Uganda number 8 awo gendayo sokola eyo TikTok YouTube nayo manene amasi amagezi n'amaloboozi nina amaanyi amanyago ngaggwa amatuufu ng'okozesa era gwe wateeka nga sinawulira gajjajja amatuufu Zonto yes bagamanyi aga ati naye amanya agago ng'omuntu amanya nze nga nze yenze manene Mr. Atom wano mbeera muna Zonto amanya agali ku ndagamuntu ye manene oyagala drone zinoonya
zinoonya abakoze badya mpozi wamma basebo ne banyaba bali ate mutuwa emirimu tukola ku mikolo egy'okwanjula gwani gwe baagala okuwa emirimu ffe ba New Bizonto totusabira ffe tujja kwesabira nga wammanga tuli wamba New Bizonto tukola ku mikolo egy'okwanjula embaga tukolako ki twogera okwogera ki okugitembeeta kwekola kutya bivaayo wamma tetukola wokka naye ng'ate tugikwata ngamba okukwata emizimu gyagyo aboogezi kugisanyusa Lady Zonto waali abeesabeesa abako singa oba omuntu tenako akubeeseza abako bulungi nnyo netuzimbeyo oloogi okwendeka kubeera kwa mu kifo kimu tosobola kusaavinga bulumu 12 ofuna ye nga yosobola omufuna nga buli disitulikiti asobola osavingirayo kasita omukolera bulungi akatale n'ogaba n'ennamba y'essimu banyabo ne basebo toyanzeege tuba tulira omukulu waffe wano omukulu kabwejumbira sebo buza kwatuuliza abalabi baffe mwenna mbanirizaako nnyo mu nnya lya mukama waffe Yesu Kristo n'erinnya lya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuli balamu nga bwe mutulaba tetulina buzibu mu linnya lyani mu linnya lya Allah ne mu nnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu oyo yatufiirira ku musalaba tutwala omusabu n'okubategeeza nti kituufu tulimu obusiru naye ate tutegeera nnyo abantu babadde beebuuza nti tulaba ddi ku bizonto bino nga bitandise okukola kubanga babadde batulabirako abamu batumanyiko mu bintu eby'enjawulo kakati tubasaba okululira ekintu ekipya okutandika n'olunaku olwaleero bwe mulaba ekyenjawulo temwekangira temutya baatulaba nga bagamba tebajja kusobola naye olwaleero tubakakasa nti ttiimu nga bwe mugiraba eggumidde era eweze bulungi nnyo ensonga ez'obusiru n'ez'amagezi tujja kuba nga tuzibawa yonna yonna togamba nti ensonga z'obusiru n'ez'amagezi tuyina ensonga z'amagezi zokka lwa nsonga tosobola kwefuula musiru nga toli mugezi kituufu nnyo ekyo okwefuula omuntu ayinza kwogera luzungu lufu nga talumanyi okuggyako nga isa mistake ng'oba yaluyigira mu kataasi bawa naye bw'owuliranga omuntu ayogera oluzungu olufu omanya nti addira ebiramu n'abifuulafu kyetaagisa obwongo bungi nnyo okwesiriwaza abantu nga bwe mutulaba wano tuli mu madiini ag'enjawulo oba enzikiriza ez'enjawulo abantu bakimanye tulinamu omukyalo omu mumulaba omwami asooka eri musajja mukristaayo omwami addako ono musiraamu n'omukyala musiraamu nze ndi mukatuliki ono mu orthodox birina enjawulo omuorthodox n'omuadvent kati oli musevenisido nga bwe waliyo mwe abakatuliki nabayo n'abakatuliki abewakibuuka abakalizimatiki oyongerangako ife ababiri ffe tutalya mpunu nange basatu naye ng'ani agirya eyeeyo akuliwala agirya akuliwala ama tewali agirya omukulu bulungi kati ate neddembe lyange ku byokulya gwolya genda mumaaso banyaba ne basebo toyanzeege okutuwa olunaku lwaleero n'okutwaniriza tusooka mu lwali lwa nsonga tuli wano kusanyusa ku chano yammwe tetuliwo ng'abali ekitalya oba ng'abali tujja bwe tuti tubawo mulamwa tudduka tusooka tujokingamu okubasanyusa muli awamu naffe musanyukire wamu naffe kituleeta ku mukutu kubanga ffenna tulina ebbanja limu yakukola ki bwatulaba naffe abakulaba ffenna tulina ebbanja limu tulina ebbanja ffenna yakwagalana kyekirabo katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti katonda akola mu ffe kakati omulamwa gwa leero gwenjagala twogereko guli ogwo omusajja omuganda hamu Kiggundu nenyinimu owawano Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ku ttaka ery'ekaazi kusaabala kyekyatandikisa n'oluyimba luli wabula wakati ne tubasanyusaamu okwo kuba mu lwali
bagiyita ndaala omwana mulenzi ow'enkima Hamu Kiggundu Hamis Kiggundu omwana omusiraamu ajja atya okutuuka ku ttaka lya Ssaabasajja sigamba lino eryeno sigamba liri yazimbako ery'ennyimba esinga ebbeeyi mu Afirika ne mu nsi yonna eryo si yegamba amazzi gaali mugobaku don't fight with nature sigamba wano bwe yazimba sigamba lino ekyali ekisaawe ky'endakivunde mukifuula ebikolobero baya ne tukifuula wanga nze weewa mu gavumenti si bye ŋŋamba eri ebusaabala eri ekaazi ettaka eryo teryali lya bagundi saga ettaka ly'ekigo yajja emabega wali bwe yajja Hamu yennyini nnyini twalaba kubanga baali bayiwawo ettaka Hamu ne basajja be Buganda Land Board neeyingirayo neegoba abaali bateekayo ebitaka ebyo okuziba amazzi nga bagayiwa ku mazzi kwennyini nnyini bagamba tusooka tuteekewo enkola ennuŋŋamu tulabe ettaka liggwawa ani nnyini y'omutuufu Hamis yennyini n'agamba nti ettaka kituufu lya Buganda Land Board ng'ogyeko Ssaabasajja esiba eteryekaazi bano bayita bate bano kati nekitegeeza nti Hamis tetumuvunaana njagala tufune bulungi Hamu asobola nga yagula ettaka lye kuba wano tukimanye enfuna gy'ofunamu ettaka osobola okuba nga waligula osobola okuba nga walisikira osobola okuba nga baalikuwa Bizonto n'ampa mu buntu naŋŋamu kati tusooke tuddeyo twebuuze Hamu yafuna atya ettaka eryo nga tetunnatuuka awo Hamu nze ensobi gye mukwata eryemu Ssaabasajja talaba mukamwa kituufu bw'ogenda ku makya n'ogamba nti ettaka ate lya Ssaabasajja ate n'okeera enkya n'omala n'ogamba nti lyange yalinyweredde ku ebyo bya mirundi ebiri kakati waliwo omwana kakati Obuganda obufuula Obuganda muva omuganda ddala bamuganda kubanga Obuganda buba Buganda obufuula Obuganda ffe tufuuka Abaganda ne mu Baganda tulinamu Abaganda ab'engeri ez'enjawulo tulinamu Omuganda Nakabala Omuganda Kaswa gyeri Omuganda Wawu Omuganda Gere byonna bina amakulu gyeri Abaganda abajja obuzi mu Buganda nga bajja batambula Abaganda Gere bajja batambula Abaganda bannakabala baali nga balimi baffe ne tubafuula Abaganda olw'okusala okukola ki okukola Oluganda lubayita okukola ki nedda n'osala ku kundi nesala ku kundi omukago n'ofuuka Omuganda kati abamu si Baganda ddala nga ekyokubeera bwe kityo owuliriza kiri bwe kiti nga bakozesebwa abantu abalala bakozesebwa abantu abalala omuntu amuli ku mabega kuno nga yeerimbika mu gamaanyi oyo nze sekandi naye nga si ye sekandi nga sekandi alina gwakwese ne babba ettaka lino ne babba ettaka liri ne babba ettaka liri naye nga beekwese mu muntu tulina okuba nga ku nsonga efaanagabwana agamba nti omuntu yenna kalema naye nga yenna galema otyo waliwo ababeera emabega ababbira mu bantu bano oluusi abantu baali bagezi abantu bapulaninga ebintu mu budde ne bamanya nti waliwo ekiseera ekigenda okutuuka nga abantu bali mu ofiisi n'otuuka omwana n'omutuuma Waswa naye nga bamuzaala omu naye okuba ndi Waswa babeera baawa mu maaso kyali kibalo kinene nnyo njagala bategeeza ettaka tukyalitwala ebyo byonna biri awo naye kyemuba mumanya omugagga Hamu alina amuli emugungu kati kankubuulire kino eno kati nsaba bategeeza kino eno nti n'ettaka terisenguka ne bwe giriba myaka 10 ng'olibye n'otwala agazimbe gotaddeku nawe gwe bajja gatwaliramu agazimbe gotaddemu ng'ekiseera kituuse ekyokweddiza ebyaffe twali bagezi twateekawo etteeka nsibibe giyita emyaka 12 simanyi ng'omuntu ali abantu afuuka wawe okugjako ng'ate bwe muli bamuzze mukyuse etteeka eryo mulizeeyo eri tusabe mwami Segirinyo wa kamera atongerera kiika 2 tumbe mu ensonga ya Hamu bulungi Hamu tuyinza okumunenya teri amunenya kubanga yatuukawo atya asobola nga waliwo yamuguzaawo kubanga awo wetwogera waliwo biki nyingi waliwo ragadi waali kamiliyoni yaguliriza kafeero yayimba oluyimba nagambye ebyo nti omwana yasse kitaawe ono yakutte nnyina oli yazaddemu omwanyi